الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور والصلاة والسلام على أشرف المصطفى محمد بن عبد الله أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أما عباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abaganda bange mwenna ne bannyinaze atendebwa n'amatenda amajjuvu y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ebbanga lyonna tumusaba assa okusaasira kwe n'emirembe ku wekitiibwa omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Nkuutira omwoyo gwange n'egyammwe okubanga ty owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okutya Allah kyakuddiringanwa okutuusa obulungamu Allah lwali bujja mu nsi. Tumusaba omulungi Allah akituwe ekyokumutya. Tetubeera mu bantu Allah bye yayogerako mu Qur'an n'atugamba nti yakuuluuna bi afwaahihim ma laysa fi qulubihim, boogeza emimwa gyabwe ebyo ebitali ku mitima gyabwe. Baganda bange tusigazza akabanga katono nnyo tusinkane nnyini nsi. Tusigazza akabanga katono. Okuva lwe wajja ku nsi emyaka gitambula. Kati obulamu bubuzi just ayo ogenda okuddonga omwana gwe walekanga muto weewuunya engeri gya ezo nno zonna nteekateeka za mutonzi waffe Allah. Kyannaku nti tukyali mu bulagajjavu, tetumanyi nti obudde butuweddeko. Tomenyeka nnyo na duniya nga Sheikh Mohsin watero kyogera. Tomenyeka nnyo na duniya. Teweekaluubiriza nnyo ku nsi, weekaluubirize nnyo n'ebintu by'enkomerero. Naga edduniya eno mugirabe nga ffe abali eno ku kyeyo. Oba n'essuubi nti otulo kale tunnemye just for 2 years. Kasita nnina ewaffe ndidde eka ne neebaka. Wallahi we tuba tubeera ku duniya we tuli nga olaba ffe abali ku kyeyo nti tuyina essuubi eridde ewaffe. Kati nno n'essuubi lye tuyina okudda ewaffe ewatuufu eri omutonzi waffe niwe tuba tusuubira. Sometimes bagenda ne baaziina ng'otulo tukya webaseyo essaawa nnya n'oga ya subhana nozuka n'oga kotwalirize genda olaba Ibuliisi ogiwangudde. Naye nnina edduwa gye nakwata ku mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, era buli we mba nkalubyamu omutima gwange gye ntera ossoma. Nabbi waffe yagambanga nti Allahumma la aishu illa aisha al-akhirah, Allah wange tewali bulamu bwangu okujjako obw'enkomerero. Ku duniya kuno tetulinaako bulamu bwa kiyita mu lujja. N'abo abagagga be mulaba bayita mu buzibu, bapulezidenti be mwegomba, bakabaka, abaana b'abalangira, abaana b'abaani nabo balina ebizibu byabwe. Obulamu obw'ebbeeyi obutayina
tewali asobola brokinga. Wallahi obulamu obutuufu, essanyu ettuufu lya nkomerero. Wallahi essanyu ettuufu lya nkomerero. Baganda bange, essanyu ettuufu lya nkomerero. Guma muganda wange, guma mwannyinaze, tosuula eddiini olw'edduniya. Abatabuliki tutunze eddiini, abatabuliki tutunze eddiini olw'edduniya. Wallahi ebintu bibiri abasarafu tetubi simanyi, Allah yasinga omumanya. N'ebikubi abasarafu ne bituyuzayuza biti almaali ekiyitibwa emaali. Allahu akbar walillahi alhamdu. Genda buli ka gurupu w'okasanga akatabusa ak'abasarafu, ogenda zuula nga waliwo obuzibu ssente. William efuuse William nga bonna batabuliki bali mu makomera, naye ssente za William. Bano bajjawo balimbu balyaz'amaanyi, nabano abaddawo sebivudde mu mbizzemu ng'ow'embaliga awasa ow'envunza, nabo we bato we bagenze. Emaali, amaana. Tokwasa mutabuliki mitwalo 10 ow'amazima ennyo omuwa mu mpapulo ogenda zisanga mu binusu, so nga nakyo kiri haramu. Wallahi tokkirizibwa kukyusa ssente ya muntu n'ogizza akuwadde za mpapula n'ozikyusa n'ozizza mu binusu, tokkirizibwa, kiri haramu. Era obalibwa mu balyaz'amaanyi. Naye mutabuliki ky'ow'omulembe guno, mutabuliki ki? Ani alina amaana bannaye? N'osanga nga tuli ba Luganda abasiraamu, naye n'osanga nga gundi anyoonya gw'aba akwasa obuvunaanyizibwa ewaka muyambeko oba ningiza gundi oyo nga buli musiraamu gw'okubako eriiso omulabamu ka element k'obulyaz'amaanyi. Abala bambi oba tokolaganangako nabo, naye olwagundi ate yali abasinga okuba n'ekifaananyi ekyawo wagguluko nga yakusurprisinga. Uwai gundi osulaba yagula ate ono. Bannange, amaana egenda kutuleetera obuzibu ku lunaku lw'okuyimirira. Abasarafu batunze eddiini lwa ssente. Abasarafu batunze eddiini lwa ssente. Bagumye baganda baabwe babeere mu makomera lwa ssente. Obulyaz'amaanyi bwali baddewo, ne wallahi omuntu teyali lyaz'amaanyiza muntu ava mu nsi ye n'agenda ku kyeyo. Atagendangako ku kyeyo atamanya nnaku. Kati mmwe mwenna mwebase ffe tutunula. Wanuya tetwebakira mu budde bwa kiro. Hadha huwa Allah. Allahumma la aishu illa aisha al-akhirah. Bannange, tewali bulamu ku duniya, tekuliiko is a life. Tekuliiko bulamu bwangu okujjako obulamu bw'enkomerero. Obw'enkomerero nga tulina bye tugumidde ku duniya. Bannange, kkiriza oli ekikumi ekikyo. Kkiriza oli ekikumi ekikyo. Obudde bwo butuweddeko. Essaawa nno tusigaza ntono. Tuyimirire mu maaso g'omunene. Allahu akbar. Olunaku luzito. Nga tuli bwereere. Nze IGP gwe Sulaina Fauka Hanifa Hamiyati Husina mwenna nga muli bwereere, Muzammiru Razake bani Abdu Somadu nga bonna bwereere. Naye nga tewali ayinza kukyusa maaso, naye IGP ono yatujjanyange kanda
nga teri. Allahu akbar. Wallahi ako ekintu ekyo kyokka kikumala okuzuukuka noga wallahi enkomerero nzibu erire messa buli memba wa dawa twa Salafi okukyuka otunuulira ku Abdulwahab we yakula nga nno buli araba ku Abdulwahab ekikumi kyatwala ani uli Egypti. Subhanallah. Oyo siye yatugamba nga tuweeyo 5 noteekako tanneekwasa nange baddu bano bayinza okunfuukira nte nga ogolaba gomanyi oyita koona omwana adduke nnyina. Subhanallah. Nga baddu bebeesabira omuliro baguyingiremu. Awo nno tuli just mu kaseera k'enkomerero tugenda mu bbaliro naye wallahi tudduke eri bannabbi tubagaye nti bannange mutugambire ku Allah ajja ayingire mu nsonga zaffe ayingire ejja n'agiyingire n'ayingire omuliro aguyingire. Muganda wange gwe yalina enzikiriza nti waakiri mpangaala emyaka 5 nesiwangaala 10 nga myaka 5 nga ndi mugagga nesiwangaala 10 nga ndi mwavu. Wallahi teri agenda kujjukira ku kasanyu konna ke yakombako ku dunia. Subhanallah. Olunaku lwe tulizuukira mu ntaana zaffe oba olunaku lwofa lwotike tolowoozaayo nti wali ofunyeeko ku buwoomerevu bw'edduniya n'omulundi n'ogumu. Baddu ba Allah. Ebibuuzo bino bye twakoze bikuyambako okwetegeera w'oyimiridde wakati wo ne Allah. Ne make sure we binaaba bikomyewo bikuwe kuzuukuka nga nti singa kati ndi mu maaso ga Allah bino nnaali byanukudde ntya. Ebibuuzo bino we bidda bikuwe okuzuukuka nti we tudda mu maaso ga Allah bino nnaali byanukudde ntya. Biganye ku dunia teekamu amaanyi wallahi. Muganda wange olongoose mwennyinaze olongoose. Kavidi yako ke nabasindikidde wadde abamu kasimu gaabwe galimu amajinni kaganye naye kakulu nnyo kalaba. Mukadde waffe Imaamu Kyeyune yali atubuulira ku kyafaayo ekimu ekyaba ahli salafu. Wallah nga mu butuufu otebenkera otegeera obugulumivu n'obusukkulumu bwa Allah ku kadaliye. Mukama waffe Allah tagera kibi naye entegeera yaffe yennafu okuba nti ffe tetumanyi byekwese. Allah akugerera akagere n'okakoona ne kayiika omusaayi noga lwaki. Kyogamba okusula enjala olwaleero kyekirungi. Wallahi Allah okusuza enjala kyekirungi gy'oli naye kino tekisoboka kuyingira mu bwongo obwo oba oli awo n'obwange. Naye jjukiranga buli w'obeera mu kaseera k'okugezesebwa nti wallahi kyekisimattuse. Nze ebimu ku bintu ebisinga okuŋŋumya kwe kumanya nti teri kisobola kusimattuka ku Allah ne kituuka ku Abdulwahab nga Allah tamanyi. Wallahi tekiriyo. Abamu twasabanga edduwa nti ayi Allah tusaba osalirewo baganda baffe abali mu makomero ekirungi gye bali eri obulamu bwabwe n'eri obusiraamu. Ekyo Allah kye yasalawo eri mukadde waffe Kamoga kyekirungi gyali. Kyekirungi gyali. Ate lwaki mukyalwana aveeyo? Ffe kye tulina okukola naye Mukama waffe yasinga omumanya ekirungi era waba kye yamusiimira ekirungi kyajja omuteekako. Twakaabanga
bannange mbitegeera lwaleero nti yagulumira Allah. Sheikh Abdul Karim Sentamu ayi Sheikh waffe, hii Sheikh waffe ne wallahi Allah yataasa Sheikh, Allah yataasa Sheikh obutaraba ku mivuyo gya fitina gino, obutaraba ku busiraamu we yaguddwa mu kumulembe guno. Allah yataasa Sheikh ng'alaba abaana be yasomesa bonna edduniya bataakudde. Ye weebuuzaamu Sheikh yali badde ku sayidi ki? Ebyo byonna Mukama waffe abireeta ng'alina ensonga. Wallahi Allah yagulumira. Nnyini nsi tagera kibi. Atutta omwana ye guminkiriza lumu oba mwannyinaze Fawka yafiira omwana. Nina olujogera gye nayogera ko Naalongo nanga nti ne Wahaba oyogera mu bubi nga abano basomye tawhidi, newe baba basomye tawhidi we baba tebasobola nywera olwani ananywera. Webanga bano abasomye akida tebasobola kunywera kati olwani ananywera we batanywere. Allah akututteko omwana wallahi kyabbeeyi gy'oli toyinza kukitegeera. Ekisooka ofunye looya, ekyokubiri omwana oyo gyali kuze n'afuuka esitaani mu nsi tomanyi byekwese, naye nnyini nsi akuyambye akututteko omwana yali kufuukidde ejjinni mu dduniya. Oba yali tuuse mu kaseera ng'ate awo we yali mujjiddewo wakyali badde birala. Naga nti oyo muleete. Obufumbo buganye. Onyonyeza omusajja abuze guminkiriza Allah kyakyakwagaliza. Kale noono gundi yajja era naye n'agenda ye wallahi abo bonna si balungi. Guminkiriza weebaze Allah. Tobaamu sitaani ereme kuleetera kirowoozo nti oba tewanaaba lwezo oba simanyi balu guminkiriza nnyini nsi tannayagala. Tewali n'omu asobola kuzzaayo kugera kwa Allah. Ekyo nabbi waffe yakitugamba singa waaliwo asobola okukyusa kadali, ekyali soose kadali yali badde ayinu ekiiso, naye tewali kisobola kuzzaayo kadali ya Allah. Guminkiriza mwannyinaze. Obufumbo si kikulu nnyo ekiri awo. Omwana si kikulu, munyoonyeze wamu omusabe Allah amukumme tebenkera. Era weebaze Allah omugambe nti Mukama wange ndi musiimu nekyosazeewo. Kiki tuwankawanka? Gumira. Guminkiriza n'ekyo Allah kyakuwadde nti Allah siina mwana. Wallahi si kinene. Si kinene. Oyina ekinene Allah akuwadde obusiraamu. Bannange buli kintu ekijjanga mulamu obwo sooka ng'okikwasaganye n'ebintu bibiri. Genti naye Allah okunnyima omwana n'okubanga yampa obusiraamu ng'alina be yawa abaana n'obugagga nga si basiraamu kyeki kisinga. Ogenda kutebenkera mu mutima ogamba naye Allah wampa zaabu ndi musiraamu Allah. Oyina password eyingira ejjana. Omwana kyakkaabya. Omwana kyakutwala mu shiriki. Omwana kyakumalamu nnyini nsi tannayagala. Tannayagala Allah. Wabati yamukuwandikako alhamdulillah. Mwebaze nti Allah oyina kyotegeeza. Nsaba ompeemu essanyu ku lunaku lw'okuyimirira. Allah njizza omwana abuze. Mukama wange nsaba onsalirewo ekisinga obulungi gy'oli. Ompe essanyu ettuufu ku lunaku lw'enkomerero. Wallahi bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Eva obulamu bw'enkomerero bwe businga. Wano tutebenkene mu mutima gwaffe.
nti we are just passing. Tuyitawo buyisi. Tuyina gye tulaga. Tuyina ewaffe ewatuufu. Gwe kano. Tuyina ewaffe ewatuufu gye tulaga. Tuteeketeeke gye tulaga. Saba Allah atuwe tawhidi omutuufu. Bannange Allah bwe waali tuwa tawhidi, ebintu bingi bigenda tutebenkeza mu mitima. Tugenda kutebenkera mu mitima. Nti ekisooka omanye nti eddiini yo gy'olina kye kisinga okuba ekyebbeeyi, ebirala bigenda kujjanga naye ogenda bigeregeranyanga n'obusiraamu. Bangako n'ekintu ekiggumya mu bulamu. Nze mbagambye nti mba neebase nti nga ogenda owulira omwazinyi nga nti naye njasiza okukawo nga 11 nange kagerege ogane ya Rabbi Allahumma la aishu illa aishul akhirah. Allah wange ebbanga lyonna tugenda kuwangalira mu bulamu bwa kanyigo ku dunia ne waliyo obulamu obusinga obw'enkomerero. Edduwa eyo kyetegeeza nti zuukuka Abdulwahab ogenda osaale. Lwaki? Otulo ye tulina okubeerako ekkomo ku dunia. Otulo tulina okubeerako ekkomo ku dunia. Wowe oyagala otulo otutuufu twa nkomerero n'ova mu buliri n'ogenda osaala. Nyoonyaayo ebintu ku bye tusomesa kyeweekwatako ekijjanga okufuukira empagi yo gye weekwatako. Ebyafaayo biyitirivu by'osobola okugjamu ekintu n'okyekwatako. Nage ekyafaayo kya sahaba ayitibwa Ubayd ibn Adi. Walastu ubali hina ukutaru muslima ila ayi shakki ila ayi jambi kana lillahi maslahi. Walastu ubali hina ukutaru muslima sifaayo ebbanga lyemmalanga nzitiddwa olwa busiraamu. Ila ayi jambi kana lillahi maslahi. Ate sifa ku ki kyonna kintuuseeko ebbanga lyekimalanga kintuuseeko lwa Allah wange. Allahu akbaru. Eyo tesaana kuba ngombo ya musiraamu. Otidde okwogera amazima. Tewabaawo kikutiisatiisa kwogera mazima. Yogera ekijja kijje. Munange taata muve ku ddwa. Munange taata mu lulimi olulungi. Tofaayo. Wallahi Allah atebenkeze emitima gyaffe tumanye nti Mukama waffe yalina kontrol y'eddunia. Ebijja byonna tetufaayo bitutuukako lwa ddiini yaffe. Temutya. Nganda wange omu yasuulawo obwanika naga ekikulu ssente z'abasiraamu ezo. Tofaayo. Ebijja bijje. Yewe bitaatuuke ku mmwe basiraamu bigenda kutuuka kwani? So bannaye kadaliyo ekitiibwa Allah kyabageredde nga kyonna. Nywera muganda wange mwannyinaze. Essaawa tusigazza ntono nnyo. Nze naawe basime tukuŋŋaanya edduniya naye kuŋŋaanyanga n'enkomerero obaako ky'oteekayo. Si kituufu. Wallahi omwezi ne guggwako muddu wa Allah nga ku akawunti ye y'enkomerero tewali wadde 10. Naye eddinisa nno kati ntaddeko eddinisa ku nnyumba. Ogwokubiri ne gujja mpeereza abaana school fees nga gwe ku akawunti eyiyo teri. Ya subhanallah. Obala otya owooluganda mwennyinaze obala otya? Munaamanyiseka feno gye tuli tetusaddaaka. Ani akugamba? Boziweereza Uganda tewaliyo tebamanyiyo mizikiti myetaavu. Ku musalalo yo tekuliiko puroguraamu ya ssente z'owa Allah. Bane tube serious ate tubale. Tubeekubye tubala. Tugende ku salale yange y'omwezi guno akuvaako kino kyo kigenda ku akawunti yange yankomerero. Ku duniya oteekayo ku mwezi gwo
ne ku nkomerero oteekayo omwezi tofunanga salary neggwako ebeere kibeere mu nniya yo mu mutima gwo mu puroguramu zizo toterekanga ssente oba toweerezanga ssente ne zikola bintu byonna nga totadde ku akawunti yo ey'enkomerero oba toli mubazi mulungi oba toli mubazi mulungi so biidhnillahi taala maama wafudde soma edduwa topakuka nze ngamba abantu ne batera okuwulooza oba neze wabadde wano omwana atagala maama wafudde mga nennoze munnaye nekyenjawulo kummwe nze Allah niwajjulwa mukadde wange sitagala nti ngenda kukola ki nina kyengenda ngenda kumuzaamu mwoyo ngenda kukola ki ekinkakatako na wano nsobola okukituukiriza okiripootinga eri omunene amututte ti Allah maama omututte Allah maama omututte saba omusonyiwa ebyamusobako khalas kati air ticket gyogenda osaza nga miliyoni eyo oba gyogenda ogulamu air ticket osobola ogimukwatiramu n'ogula obusawo bwa seminti ne bugenda ku muzikiti maama wo n'abaako kyaganyirwa laba obutabala bwe bumuzunza mbu bannaye munnindeko njija kuziika tubeere Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh obudde bwa subuhi butuuse biidhnillahi taala munzikirize enkomaawo okusoma kugenda kuddamu mu Feb biidhnillahi taala mu butongole ewe tujja otandikira biidhnillahi tukyali mu bibuuzo biwerako mujjukire tulina n'ebya groups endala biidhnillahi taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam ya akhwan, mpozi nekirala bannaye tulekeraawo okuvunaananga Allah mu ebyo byaba atugezesezanga nabyo. Ekyo nno ffenna tuli basobya mu kyo mu kuvunaana Allah. Watuleetera omuswiba oba ekigezo ekyo kyo tukikubirako enduulu ne tukikolera obulango, kyokka ate waatuwa ekyengera ekyennaku abamu tukikaafuwalira, ekyo kyo ne tutakyebaza wadde okinyumizaako baganda baffe abakkiriza. Naye ekigezo kyo buli omu ategeera. Munnange guno omwezi wategedde tebannansasula, tiyi tugenda mugwako tebannansasula, naye bulijjo we bakusasula kye eyo nno nayo nsobi gye tugwamu ng'abatonde, naye abakkiriza bagwanidde bakyuseemu. Kale singa nno waakiri byonna tubyogera ogamba nti twali babenkanya n'okubanga Allah waatuwa ebirungi byo tubisirikira, naye ng'ate watugezesa ffe n'ebyo bye tulaba nti bibi, ebyo byo tubiraalaasa. Muba munno bamanyi n'okulaajana nga Allah aba abajjuluddeko abantu baabwe mbu Allah onkubye omuggo. Ne weebuuza akubiddwa kibooko ya Allah waafaanana ne waasigadde.
twemanyize ebintu ebyo byonna bitambuliza awamu biidhinillahi taala. Webiba ebirungi obisirikira n'ebibi byoyita ebibi tugezeeko sometimes obisirikira. Webiba ebirungi obyogera kale alhamdulillah awo oli mwenkanya. Naye obulyaza amaanya bwaffe bwe tukola ku mutonzi waffe ndabanga mbutuufu tufaanaganira ddala omuzadde aweerera omwana n'amusomesa primary n'amalako, wakatha secondary, wakatha campus, olunaku lumu ne batalya mmere amawulire n'agasaasaanya ku kyalo nga bwe bataalidde emmere. Naye ng'ebirungi sente omuzadde ono zaatadde mwana tezibalika, naye olunaku lumu lwe batalidde emmere oba lwe yakoze omusango ne bamukubamu ku kibooko, nzo n'agenda nga ekyalo kyonna kitegeera. Ng'omuzadde mu mutima wojjamu akantu ogayi naye omwana ono nga si mwenkanya, kano kemubuuliriddeko gwe tolabanga naffe tulinga abatali benkanya ddala eri omutonzi waffe. Allah yangeredde nasudde emitwalo 5 wogafuna kye teryayogera sente ng'afunye sente. Nosanga omuddu n'omunaga nti leero nno munaye neebalizaako ku Allah, munnange Allah yampadde sente ninawo miliyoni 2 awo. Ani walla mufi ani yali akyogedde? Naye zibule munnange nteekako mu dduwa kino nabadde ne miliyoni ne bazibbye. Allah akugabirira ku olwo lwokka lwe bazibbye. Amaka we gatabuka obutabango obujja mu maka egyo okubyogera bijja. Naye ebirungi toyinza kugamba ku banno nti alhamdulillah neebaza Allah ampadde amaka amalungi, famire neeyagaza, neebalizaako ku mutonzi wange. Ebyo byo tebijja. Munnange omutonzi wange angabiridde sinnafuna kizibu kyo, neebalizaako ku Allah. Always tugamba tusabirako ku ebyo ebiba bitugezeseddwa nabyo. Kyendabanga kigwaniro kyusaamu waakiri tubeere benkanya nga n'ebirungi Allah byatuwadde tubyogerangako. Alhamdulillah neebalizaako Allah mpadde ezzadde. Ng'era abantu bwe bategeera nti Allah amututte, munnange omwana wange Allah amujjuludde. Era bwe baba bategeera nti Allah mpadde ezzadde, kwabo abalina boolaba abalimu akati Allah basobola okwebalizaako. Ne lwakuba nti munnange ensi yaffe yeyonooneka, muli abantu abalina emitima ng'oyinza okugamba fotokopi ya Ibulisi. Emitima gyabwe buli kantu kabazimbye omutima. Olaba nno watwesomerako, olaba nno wagiriye, olaba nno muganda wo wagamba ekyengero kiyita kwesoma bwesoma. Ago nno bannanga agatima obanga nago teguba gutima gwa mukkiriza. Tufu ekyo ekitimatima kibeera awo weekityo. Obwavu bwakizingako nga buli kantu ye omanyi omwavu tajjudde entondo illa ma rahma rabbi. Allah akusaasira busaasizi, entondo zisibuka ku bbo. Ne bwaba nno ng'afunye ssente naye nga obwavu bumuli mu musaayi, ekyo kyo Allah gwasaasidde n'akimugjamu illa ma rahma rabbi.
ne tugezeeko okutambuza ebintu bino peya biidhinillahi taala. Omutonzi waffe bingi byatuwa, byatugabirira, bya tebibalika, naye tumwebaze nga kwebyo ebirungi baganda babakkiriza obagambako tumunange kino Allah mpaddeyo kaporoti alhamdulillah, Allah mpaddeyo akayumba alhamdulillah, Allah mpaddeyo, olage nti osiima omutonzi ebyengera byaggabirira. Teri atategeera mufu, teri atategeera mufu, teri atategeera mulwadde, teri atategeera asuuliddwako sente, teri atategeera nnyumba yayidde, teri atategeera bizibu, naye ebirungi byo Allah tatuwa, always atuwa bibi. Mulabanga kyengo tubabenkanya okwogeranga ebibi byokka Allah byatuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullah.